embwanyi yammwe nga bolunda enkoko, embwanyi yo, enkoko yo, embuzi yo, bano aboogera bye boogera ne bakola bye bakola baagala kubamalamu maanyi mudde mu bwavu naye mubeere bagezi temubongoota tubatebuke guno omulembi mutebi mwongere kulima mmwanyi. abo aboogera bye bakola abakola bye bakola bali mu kakodyo batujje mugenda okusalira emmwanyi okuziweta okuzisunsula tudde ku volongoto oyo gwe balimu kubanga balabye waliwo genda maaso kwa maanyi mu kulima n'okutunda emmwanyi. Gavumenti ya Ssaabasajja esaba abantu ba Buganda bonna ne Uganda mugende maaso nga mulima emmwanyi era mwongere omutindo ku mmwanyi. Okwongera omutindo ku mmwanyi si kuzisiika busiisi. Abali mu mmwanyi mukimanyi bw'onoga emmwanyi ennyengevu n'ozikaza bulungi oba ogatta omutindo ki ku mmwanyi. Bw'onoga embisi oba togatta mutindo ki ku mmwanyi. Bw'ozaanika ku kiwempe oba ku luggya ogatta omutindo ku mmwanyi kubanga abazigula bagenda kuzirega bagambe zino ki nungi. Era abasunsula emmwanyi empeke ezisingamu obunene bakuwa bbeeyi y'enkizo oba ogasa omuki omutindo ku mmwanyi. Twongere ogatta omutindo ku mmwanyi. Obwakabaka bugenda kukola ki ku ekyo? Bugenda kwongera amaanyi Bukadefu naye bufunye n'ettaka era lyaweereddwa Mmwanyi Terimba Limited e Nakisunga we bagenda ozimba ekyuma ekisunsula emmwanyi n'ekisiika kaawa. Tugatte omutindo ku mmwanyi. Abeerwanyalwanya, abeeyombayombya, abeeyogezayogeza mubaveeko mulime emmwanyi mugatte omutindo ku mmwanyi munywe emmwanyi mutunde emmwanyi. Embwanyi ejja kubaawo teri agenda gitwala si yaabwe. Abagyogerako tebalina wadde omuti ogw'emmwanyi mu luggya. Abantu ba Buganda twatundako emmwanyi ku 3,000 kase. Sente zaali ntono ne tutundako ku 5,000 tutunzeeko ku 1,500. Naye kambabuulire mu bulamu nga minisita wa Ssaabasajja ow'ebyenfuna ekintu ekifuga obulamu bw'omuntu yenna ze ssente ezaabuliwo, cash flow. Ssente ezaabuliwo mwenna muzze kuba mulina ssente ezaabuliwo musobola okulinnya takisi musobola oteeka amafuta mu mmotoka. Anaakussa obwavu akuggyako ssente ezaabuliwo, cash flow. Emmwanyi ne bwegwa ebbeeyi negula 3,000 obayo ne cash flow. Ne bwegula 5,000 obawo ne cash flow. Baleme balimbalimba tilima ovakkedo ono lima ebisaanyi baagala bajjako cash flow. Obenga oli lukukupe olomba. Tumanyi bannaffe atasobola na kufuna $500 mu Uganda eno nga bajja ne bamuwa $500 n'alonda. Kaakati abantu ba Buganda tubeere bagezi tetuva kuki ku mmwanyi. Kaboogere kabakole ki kagwake keetonye tusigale kuki bwe bubaka bw'Obwakabaka. Ayi Katonda kuuma nnyini nsi eno Ssaabasajja Kabaka.